abantu mu birabo bye basibira abagole baleetera mu ziringitana. Omugole omu agenda okusumulula ekirabo we yakoma okutegeera. Alright, nsanyuse nnyo okubeera nti mwenna mukyatweyunzeeko ku mukutu guno gwa SK Media. Mwebale kwerekereza, mwebale bannaayo kubanga mukyali bantu baffe nnyo. N'olwaleero ne muvaayo ne mujja muyige ku nsonga zino ez'ebyobuwangwa. Sijja kwerabira bannaffe bwe tutera okutambula aba Pride Bank abakeebula okufuuka Pride Bank from Pride Microfinance. Mubeeyo negenda oggulewo account basobole okuterekera ensimbi zo buli kimu kibeere talattibu nga luwombo lw'amaggi. Ndowooza olumu tufuneyo agent wa Pride Bank atunyonyole ku account wezitambula na buli tutera okubafuna mu June Pride Bank awo bagenda kudda ate kati batubulire banka bwekola wano mugundi mwagala wano bannakamwantette banja baleeta abo temutumye mwesitukidde ndoosa n'aba Mimi's Glam bajja nabo kujja. Yes, Mimi's Glam tukyaze ku banene baffe abatubeezezaawo abatuwa ku ssente sobola okubeerawo kikulu nnyo. Yes, tulinayo ne bannaffe abapya abakatweyungako aba Risk Shield Consult. Bano bo gwabwe ensonga za security mu kampani yo. Bakuhakinga simanyi otya kino bo bayite bajje mutuule mulabe engeri gy'ogenda okuterezaamu ensonga ezo ebintu bitambule bulungi nga kampani yo terina kigitiisa. Tulina bannaffe aba Tokia Events, Tokia Group aboogezi b'oku mikolo era abantu bategeeza nko Solomon nti May tumumazeeko bulungi. June weekend zijjudde okujjako weekdays tukyaliwo kyokka batwetaaga July, August, September, October, November, December babuukinge nga bukyali ng'olunaku lw'oyagala lukoze eki nga lugenze. So abalina emikolo myezi egyo egiddako tusaba mu booking on time to have the best of Tokia Events. Weewaawo ndoza tebatya na kutubuuza ku bagundi balala ba service providers balala. Tokia Events is a one service center. Gwe jangu buli kyaga tukubuulire ojjo tulina ky'omanyi tulina ky'olina ovaawo ng'omukolo guwedde kira mu budget y'offe mwe tujja okutambulisa buli budget etandikirwako ekola omukolo. Okay, mpozi saa kwerabira bannaffe abannacha ebo nabo tuli nabo tutambula nabo so nga bazikolako buli kimu ky'olowoozaako mu habo mwesimanya bansonga za mu kisenge tezitambula bali bakimala kugamba ebyo tebikweraliikiriza byasimanyanga nazaalako naye nduddewo simanyi olw'okuba mbadde emmira zino empeke batuukirire bajja kukuyambako ebyo byonna bitereere. Kale bannakamwantette tugobye n'omulamu omulala twogedde nnyo ku kwanjula introductions naye leero njagala tutunuulire ku mbaga. Embaga zino waliwo embeera etera okubaawo nga mutuwa ebirabo mutera oteeka mu buyimba bwammwe awo ne mujjanga muzina oli ekirabo ayagala akireete ew'omugole ne MC n'okingobyawo n'ofuna omulala akwata oba n'ofuna ekimeeza gobagamba jangu omugole mubuuzeeko ekirabo actually musooka nakubateesa birabo wali tetukyayagala nakuba bakwata mu ngalo mubabongeko. Kiki ankoziwa ensonga evaawo eno. Abalabi baffe abalungi mbalamusiza nga bulijjo ankoziwa Owaana. Sanyuse okuba nti mukyatulaba tuli basanyufu nti mukyatulaba era ekyo kye kituwa amaanyi okubanga naffe tufisaawo akadde tujje twogere ku ebyo bye mulaba eyo ne musigala nga mwebuuza ate ne tuteekamu obudde okugenda okubinoonyerezaako tubaleetere ekifaananyi ekirungi tubaleetere ekifaananyi kye munaategeera obulungi lwaki bye mulaba eyo mu mikolo egitali gimu bitambula bwe bityo. Bwana Solomon n'abalabi baffe ne Mama Irene nzize mbategeeza nti ku mikolo gyaffe tuba n'abantu bangeri bwe ziti tulina abajja otusanyukirako tulina abajja okukakasa
ddala gyeguli tubayita abasunzi tulina n'abazze okulaba nga gyonooneka mu mbeera yonna nga namuwadde ne invitation letter. Yes, ekyo kimanyi bulungi nti awaali abaana ba Mukama n'abasitaani baaliwo. Kale nno mu mbeera eyo ebintu bizze bibaawo bingi, abantu ne bava mu mikolo, emikolo ne gitabuka, abantu ne bava mu mikolo, obulamu ne bukyankalana, abamu bafunye endwadde, abamu bafunye entalo, abamu obufumbo ne busasika mu mbeera zonna, ne babuvaamu abaana ne babula, ne babuvaamu buli kimu ne kitabuka, endwadde ne zibeera awaka, buli kimu ne ate ng'emikolo gino mugikola tugikola n'ekigendererwa kwongera ssanyu mu maka gaffe. Naye ne guggwa ne gukola ki? Ne tutandika okwebuuza ebizibu bino bivaawa. Kyokka nga bamaze emyaka 5 nga basanyufu. Nga myaka 5 mitono 10. Solomoni omukyala atakusoozangako lw'omala embaga n'akusooza. Nolowooza ebyabudu. Omukyala gw'otakubangako luyi. Obusungu gye buva gy'omanyayo n'omusipaki oluyi bwapya. Abufumu ne butandika okukola ki? Naye tugenze okukola okunoonyereza nga ekyamazima ebizibu bibaako gye biva. Omanyi akabi tekabula musombi. Kimbaga yakasombera Abaganda. Weewaawo. Kaakati abantu mikolo gino tulinamu abantu ababi. Ate nno abamu mu famire zaffe nga bantu baffe. Oya. Solomoni muganda waasobola okunyiiga ng'okola embaga. Owange bwe twayonka kuli nga bwe yalita n'olikwata oba bwe walita n'alikwata. Solomoni mukwano gozziwa gw'oteekengerangamu n'anyiiga ng'okoze embaga. Gwe si kyakuyise. Mukwano gw'obbosa omulasanga ye gwe mmanyi obulungi n'anyiiga ng'okoze embaga. Oyo komwogeddeko naye abivuddemu. Mami Irene n'akyuka n'omuwa assignment wakati mukola awo ogenda okulaba waaku tasalawo takola ki anti baba ngamba. Kakati abantu abasinga bwe twakizuula nti babayita bwemba siibiri embyonoona. Naffe ne tugamba nti akufumbira ey'omutwe omufumbira y'abigere. Bw'omanya ekizibu we kiva kyangu okufunira engeri gy'okola ki gy'okitangira. Abantu mu birabo bye basibira abagole baleeteramu ziringitana. Wakati awo mu kukimukwasa y'omuganga we yatadde koodi, tugiyite koodi mu lulimi olwangu, ng'omuganga we yakola ki? Bwe wookimukwasiza bw'otyo ekizibu okyeggyeko okimukwasizza. Beeyambululiramu mu bantu abo. Kati bwe twakizuula kino tugamba ate guno gwe mulimu. Omulimu gw'ofunamu olina okugulwanirira. Kituufu. Abantu baffe katubayambe. Era abantu basooka ne batakitegeera. Abantu baffe eddiini zino enzwira z'abayingira nnyo. Waliwo abatera okugamba nti ffe twasiruwalira mu Mukama, ne basiruwalira mu ddiini ezo. Ne basiruwalira mu Mukama. Ne batavulwamu n'akasigala okulowooza kubanga bw'oba tulaba waakiri owunyiriza. Naye kizze abantu kati bakitegeera bulungi nnyo lwaki tukikola bwe tutyo. Tyoli bajja n'ekintu kye akiteeke wali. Awulira nga tasobola. Ajja bonge ku bagole. Era tekikomaawo kukiteeka ku mmeeza yokka. N'abagole tubagamba n'okubisumulula. Tokisumulula. Leeta omuntu omulala ajja asumulula ebiki? Naddala omujjwa. Kakati ffe Abaganda, ffe abaana ab'obulenzi, omwana wa mwannyoko Madamu Irene bwe tuyita omujjwa. Ekyo nno nakiyiga mu Lulasangeye. Nange nagambanga my sisters, daughter my sisters, ye mujjwa. Kati omujjwa mu Buganda tulina bye tuyita ebibamba. Ebibamba byebyo ebizibu ebijja mu famire zaffe. Kati nze omwana ow'obulenzi, omwana oyo owa mwannyinaze Nannyange, mwannyinaze Nantaayi, oyo mukulu nnyo mu kuggyawo ebizibu ebyo. Kati nga nakoze embaga gwendeeta n'asumulula ebiki? Ebirabo kuba ebyo mukwata era ne byoleese aba abijjeewo mu ngeri gy'otayinza kunnyonnyola. Oyo tuyita Omuganda ne saayansi we. Muyitayinza kukola ki? So kati twakijja ne ku level nti abantu baleeta ebirabo bive mu mbeera ey'okukwasibwa abagole, ate era bw'otuuka ewaka okwewala ebinaddirira. Funa omuntu omulala akole ki? Abisumulule. Preferably gwe omugole omusajja leeta omwana wa mwannyoko
omujjwa fe mu buwangwa bwaffe wano mu Buganda be batugirawo ebizibu ng'ebyo era byo bigwana n'okuyingira mu nnyumba y'abagole nze nandirowoozezza nti tebyandiyingidde era babisumululira ku woteeri gye mukoledde omukolo agenze nabyo emmotoka abisumululire eyo mubisumululire eyo mufune ebimusumululira temuyingiza bizibu bye mutamanyi muki mu nnyumba kati ne tubalekerawo abazadde kubanga abazadde baba batono olumu tulowooza nti bano bannaffe abakwata ebifaananyi ajja sobola okukwata ekifaananyi naye abantu ne bajja muyiika n'atasobola kugamba nti bwe tunaaba tuzeeyo okulaba akatambi tujja gamba guno omukeeka obweguti senga gundi eyaguleese ekirabo ekyabadde ekinene kiringa kuuka ekyo Uncle Solomon yakireese kati olumu babeera nabo view yaabwe abantu bajja beesindika abantu bajja badigida n'otasobola kukwata muntu kinna kimu kaakati mu mbeera eyo kwe kulekerawo abazadde bokka space ti abazadde ku mmeeza kwe batudde nsobola okubuuza nti bwe tuba byabadde waffe maama ani yatuwadde omukeeka abajjukira nti senga gundi yazze n'omukeeka ani yatuwadde ekirabo ekyabadde mu kikapu nti Uncle Bosa yakireese ekyo so kakati ne tulekerawo bazadde ki bokka nti bo basobola bwe wabaawo kye weekengedde mu birabo ebyo ekitattawukana osobola okuddayo n'obuuza wano abazadde bali keen babeera awo ku nkono n'atunula famire zirina ebyafaayo byazo oli n'amanya nti senga gundi otayakolanga ku mwana Solomon yadde twatudde maama Solomon ng'akimanyi bulungi nnyo ti ku mmeeza kwe twatudde yadde Aunt Irene yabaddeko Aunt Irene abaana bange taboogererangako buki era maama Solomon ku mbaga yabeera ati Aunt Irene yaleese kirabo ki bwabaawo ekyokwebuuza amanya nti wano wavudde akabasa ate mami Irene nganyize teboogera ku awabaki naye ng'abantu basaana bakimanye ti emikolo gino abantu bazimba emitima si nga ate ekisinga okuluma bantu baffe ab'omu nju mwe musinga okuva ziringitana Solomon okimanyi bulungi twakolako omukolo nga maama w'omugole yatayagala mugole afumbirwe kituufu ekyo ate nembazadde kineewunyisa bibaamu okwanjula twakukolera mu magye nga tukuuma maama aleme kuyingira kwonoona mukolo embaga maama yagirabira ku CPS ne tumaliriza omukolo maama ne balyoka bamujja kuki naye nga maama eryandibadde essanyu y'omuzadde so kakati embeera eyo yatutuusaawa awo abantu baleeta mulugoli yali yasibako ennyaanya envundu mu birabo by'abagole ng'afaaki omugole omu agenda okusumulula ekirabo we yakoma okutegeera olwasumulula ekirabo bw'atyo omutwe ne gumubanduka bamutwala taasulewo taakeese yali ku mumwa bye bino byempulira nti wayise wiiki emu omugole omusajja n'afuna akabenje n'afa abalala babisumululira ku woteeri bwe baali badda tebaatuuka naye gwe manya nti lwagwawo ekintu ekitali kya bulijjo buli omu anoonya we kivudde mu ngeri ye agende wa pasita agenda alina abajjajjaabe mu kyalo be yeebuuzaako addayo era n'ababuuza ate waliwo n'abantu nga bo tebalina gye beebuuza naye nga bajjajjaabwe bali abaasooka okubaawo bw'atuukibwako ekintu oba nga anaatuukibwako ekintu bamuwa endooto ne bamulaga ekifaananyi ti bw'aba bwana Ziwa yagenda okukola ekyajjabu bwana Solomon ondabira ddala nekye ŋŋenda okukola muki omanyi nti ate naye ate abamu bafuna ebirooto ebyazuukuka abyokyayoka I rebuke the bad dreams butamanya ne gye tunaggwera bajja abantu bajja kwongera okwemanya n'okwezuula lwaki ndoota ssenga wange nga njiira emisota n'abibyokya obubaka obumu bujja nga butereevu nti agenda kukola Solomon bwana Ziwa ng'omulaba ku mmotoka yo akatima akajjamu omukka ng'omulaba ku mmotoka yo alina by'ateekako nga buli straight naye olw'okubanga twasoma twalaba omusana ebintu ebimu tulowooza nti si byaki si bya bulijjo mami Irene kasooka enveeke lwaki olowooza abantu balina omutima omubi ogutuuka ku eyo levo n'agawuba obufumbo tebugenda kubeerawo bannange abalabi baffe ba SK Media nze mami Irene nga bulijjo ndi musanyufu nnyo okuba wano n'okuba nti tukomyewo neera okulungamya emikolo nga bulijjo nfunye essanyu lingi kuba bujjo toganya okukwanjula tufunye omukisa okwogera ku mbaga nazo okudda ku kibuuzo ky'ombuuziza nga sinnakuddamu kansooke enkoyo scenario emu omuwala yafumbirwa emutundu awo ku church ku kanisa ewa Pastor Tom specifically ne bamuwa ebirabo
byali bingi nnyo naye tosobola kuteebereza nti mu birabo bye baamuwa yabisumulula after a week of their honeymoon ne badda eka. Omuwala oli okusumulula ekirabo kiri mukyala yawa obujulizi nga kyamazima kyamubaako nga baamusibidde kassemufu mu kakeesa akatini. Oli yatwala obudde n'agula bukeesi bw'abaana abato newborn n'asiba kassemufu mu mbugo n'akateekamu n'akarwapinga bulungi nnyo mu box n'akaleeta n'akawa omugole ng'ekirabo. That's a true story. Si kyakuteebereza, si kyakola, it's a true story. Kati omugole oyo bwe yasumula ebirabo with all the excitement. Abantu bampadde ebintu. Okufiira mu kitooke kya gonja. Teyazaala, I'm telling you. I think kyamutwalira emyaka nga 10 okufuna omwana. Because of that, kubanga okuva lwe yasumulula akantu ako yanoonya omwana ng'amaze okufumbirwa n'omwami we for 15 years. Ne Luganda. Era ekyali kimulekye mu kanisa okuwa obujulizi. Mukama yamala n'amujjukira eventually n'afuna olubuto nga lyakazaala first born after 15 years. Myaka 15 akutula kintu ekyo. Ng'ayogera nti okuva lwe yasumulula ekirabo kiri teyaddamu kuba kyekimu. Their marriage n'omwami we n'okukula okuzaala kwatandikiraawo. Kati mu mbeera eyo kyengezaako okunyoya Uncle Solomon ne Uncle Ziwa nti abantu bwe tusembeza ku mikolo tosobola kumanya mutima gwa muntu. Yinza okuba nga nze mbalaba naye bannange nze kyabagizi nakimala aye bannange amagezi nze nnyina naye ng'ekyamazima simanyi mutima gwa Uncle Ziwa bwe gulowooza. Ngayina engeri gyakutunuula. Nga kale gamba nga tomanyi kaweesa kyakulowooleza. Abantu bafuna obujja. Ombuuza lwaki bakola ebintu ebyo. Some people get envious. Bafuna obujja mu nda yaabwe. Nga lwaki talinda Mukama naye amukolere. Bwe buzibu obuliwo. Nti omuntu alowooza nti omukisa olw'okuba tuli ba mukwano oba tuli ba Luganda. Omusaguna batomera lumu. Nti embaga yange ebe wiikyeni eddako ebe. Ekitali kituufu. Kati okujja bulina ekintu kyebuleeta mu mutima gw'omuntu buleetera omuntu okukola ekintu kyatandikoze. N'owesanga nga agoyinza an extra mile n'akola ebyo. Okitegedde. Ekyokubiri I think n'abagole bano balina kubeera cautious ku bintu byabwe. N'omanya bantu naddala bw'obanga olina nnyo kakuza obanga ng'oggyeeko bamaama abamu abatono naye ebiseera ebisinga maama wo ye muntu asanyuka naawe. Ye muntu asobola okubeerawo n'akulaga essanyu erya ddala. N'agamba nnyina kubeera ku mukolo gwa mwana wange. Naye bano basigadde sibaba wakina ssenga manya baani bazimba emitima gye bitamanyi. Naye kansooke nkusalemu ekirimi era ekintu kino kijjawo. Tulina embeera eno. Muba mu family nga mumanyi nti family ya uncle gundi oba taata gundi oba kojja gundi tetwagalangako tekolagana naye mwe mufuna omukolo ne mubaamu kano tubayite banaawulira batya awo obuzibu oluusi tebuvaawo. Obuzibu buvaawo lwa nsonga ebiseera ebisinga tusigala tusuubira nti wayinza okubaawo enkwatagana. Ebyo mbutukuuma Oluganda oyo gasiyo embeera eno eyinza otuyamba okugatta Oluganda. Ebibeddewo nnyo buli ebbanga ddene nga famire ya gundi yankoziwa ne yanko kaweesa tebakwatagana. But because tulina okufiirwa oba tulina omukolo n'olaba abantu nga bazze okufiirwa bajje ne beeyisaako bulungi nnyo olina olaba nga yeenyigiddemu nnyo ne kubeereza n'ayagala abeereko naye ng'ekyamazima akimanyi tabaagala temwaganangako temubeerangako ba mukwano. Okitegeera nga nekiri mu mutima gw'ekyadda tokikola ki. So abantu tubalage reality. Bw'oba tonjagala ne ku mukolo gwange tojja oba oli wa Luganda. Okumugaana okujja olumu kiba kizibu kati nze ate otya mukolo teekawo gaba kaadi nze nina omukolo gwe twakoziwo ogujjukira ku popo baagaba kaadi nga balina n'amannya ku lisiti nga bw'ojja bakuggyako kaadi ne banoonya erinnya ne baliteekako ne balisazaamu ne bakusikirako kuponi nga waliwo bakanyama olaba ffe twalina kaadi nga bw'oba wagyerabiddeyo tokwata muzindaalo. Togenda kukola Solomon alina yayingira. Nze olaba Uncle Solomon ewaffe olaba nti waffe obuli amazima agabeerawo bw'oba tewantegeezezza ku mukolo gwo banga saagutegeddeko newe mba naguwulidde mu maama wange anzaala sirinnyayo. Nange bwe ntyo anze polisi yange ebyange bimanyi manyayo lini era nkugamba nze siyitibwa bidongo tinabadde mpitawo ne mpulira endongo wano okubuuza omukolo gwa Solomon. Tumaze emyaka 10 tetwogera. What if anything happens oga nti Irene kubanga yazze ku mukolo gwange? I don't do that. Mulimu abantu abali keen about those things nga bayita be baagala kankuwe scenario omukolo ogumu
era twali nono nga tuli ku kukyalo okumu twali ku kukyala ng'oli amanyi balina ssenga waabwe tayagala mwana senga abaava gy'ava ng'ali ku kkubo lyerimu awo n'amaka ga mwannyina we gali nagayi lwaki siitirayo n'endaba ku mwannyina yasanga tuli mu ndongo tuddigida amanyi yasanga endongo esindogoma ewaka naye obusungu bwe yafuna ne batandika n'omukina singa tuula ani nze ntuule wano singa n'agenda naye batubuulira after mukolo nti oyo abakuba waali oyo n'ajja wano singa tebikwali baddewo wano kati ebiseera ebisinga nze ngamba nti tumanye tutegeere bulungi bantu of course kizibu tosobola kumanya bantu bonna naye kati olaba kati nga bwoba ofunye aboogezi nga bogamba nti tokiya bazze tugenda kukola omukolo be open with them yogera nabo bagambe guys waliwo ensonga bwe nti families namwe muli bantu nti ebeera mu families maka g'abantu tufuuka ba family ezo era ebizibu byabwe waliwo abagole ayinza okubagala okubeera reserved n'atabalira open gy'omuli n'atabagamba ne mubimanya nga ate muli mukolo wakati anti gusunaye ffe naye families zitubuulidde ebintu bingi ffe ebintu bye tulabye mu families z'abantu ebimu tolina nabo byogera ku mpewo wano naye nga family zirina ki ne family bwekubuulira ekizibu kyerina tulaba bwe tubayamba emikolo gyabwe ne giggwa ebisigadde ne batobana ki n'ebizibu byabwe okumanya Uncle Solomon nti aboogezi bano batokiya baba balina experience ku mikolo gye bakoze nga yitirivu bamanyi kiki tolina kyogenda bagamba mukigenda kubeewuunyisa nnyo bwegiba misota baali bagirabyeko egijja mu lujja ogwawanuka mu ddiko ne gugwa wakati bagigamba ebikolo ne gijja ne gyeyagambika olujja owulira tenti empewo ne ziziwanika ne tusigala mu kyangaala abagole abazirikidde mu kyenjingiruumu ne mu bisenge abagola babafuddeko nga muli ku mikolo kwenyini okitaba ba relatives abafiira ku mikolo egyo nga gugenda kutandika I've seen that naye ng'omukolo gulina okugenda maaso ng'abantu tebalina kumanya kiki kiriwo era open za Uncle Ziwa nti ye mwogezi w'ewaka ye taata mugambe Uncle kino Uncle Ziwa najja kukwata someone akuli Uncle Kaweesa mugambe mukulu nti jojja omukolo tuyite mu byangu weekaakire bwoti tuyite mu byangu bagenda kukolera omukolo gwo gwe ng'olyokke nga tosigadde oli omanyi waliwo emikolo abantu abakola ebintu nga bitagetinga ate ffe bemusi anti omwogezi wakati mu mukolo twekaakira dda ozikirira awo mumala biseera nokatinoka twamanyire okwogera nnyo mu kwanjula kati badde nzeeyo mu kwanjula tudde ku mbaga embaga eno ogiraba still bwabanga MC ye yakola okwanjulako nga tugambe wagenda mu Tokyo n'ofuna MC nga still yakola okwanjula kyangu nnyo kubanga embaga background mbanji manyi era ayinza okubeera kupaiza nga Kaweesa manyi ekiriwo nti ati omukolo gwe twakola egundi nti ati ngenda kupa MC tumukoze tutya Kaweesa namugamba ekyo kyogerako kituufu waliwo omukolo gwe twakolako nga balina ba relatives be bataagala balinnye ku mukolo ogwo kuleeta birabo ebyo ffe twabaga bugambe mutuwe ebifaananyi nga tulina ebifaananyi byaffe ku simu ffe ne tukola enkola yaffe ey'amangu emperekeze twalaba oli ajja emperekeze n'ogamba nti banka nkubulira moment okwatya omukono okwasaba MC kitegeeza be bavunaanyizibwa ku mukolo okutambula kyova olaba abantu tubasaba ssente oluusi nga nnyingi n'agamba no ssente bazitwala wa naye teri ssente nnyingi ng'oluusi tulina okukozesa ku ssente ze mutuwadde basabira emisa ez'enjawulo mumbi tutabagamba abantu mumbi tutabagamba nti nina okugenderako ew'omujulizi Ludigo nkusiibira ennaku 9 nkusiibira ennaku 9 nkusabire novena yes the best service providers wana abagenda okufuka family abagenda okulumirirwa mu kintu kino ekyokubiri bo bajja kuba babanyi kubanga ye service provider togera mugamba nti ono muganda wange ono senga wange tabimanyi yazze ko bwabanga yazze kyankalanya mukolo yegwe gwe client we the moment gwe client woli happy ebisigadde agala kola ki kumanya family tukuleka no dano gyetondera mu mukolo gwe no bagamba babadde bemusaba ate sabi batumine ng'ekituufu kyama kyaffe ate kisinga okunsanyusa abantu betujje mu nvube ezifaanana zityo
basigadde banywanyi baffe neje bugye era bwe bafuna bakwano baabwe abalina emikolo egy'ebizibaga kankukwase bano be bajja okukusobola naye kizibu n'abagole bennyini tugenda ne twefuula mbu okweka nnyo bwesimanya obuzina bwa famire yange tolina kyokweka osaba nnyo saba nga osoose kutegeera byafaayo byo bulungi leero esaala ejja kusimba emere so mu nsonga zonna mwami Kaweesa tubeere tumanye nti n'emikolo gikwasa abantu obujja ne bamalirira nga bakoze batalina kula mikolo gy'abannaabwe ne famire mikwano ffenna kwagga okusinga bujja bw'obujja buleeta ekyo anti obujja n'ensaalwa bweyitirira naye n'obikkiriza ne bifuuka kitundu ku bulamu bwo emmeeme yo egenda kulekeraawo okusiima bwe kyolina okemmentererwa ate nawe kyewuunyisa nti obujja n'obutamatira tekiba ku bantu batalina baba balina n'olumu alwanyisa embaga ya Solomoni obutabaawo yakubadde empeta ne bawalaba abamu bakoze emikolo n'abaana be bakoze eki kakiri kirwadde kikansa kikwata omuntu nga ze mbeera ze nga buli kimu akirina naye nga alina essabo ku mutima ng'alina akasajja ku mutima okitegeera naye nga buli kimu akirina sente azirina ayafumbirwa mpeta abaana abalenzi bawasizza empeta abawala bafumbiddwa mpeta naye nga talina baayagala kutuukako ku leve eyo obulamu bwe tebwagala ko muntu mulala kulinaanako awo famire yange erina okufumbirwa abaana bange balina okufumbirwa ewaffe ffe tulina okusinga wa Solomoni tasobola kubakkiriza nalabako omukolo nga famire emu era ziwa twalinaawe nga famire emu baakakola omukolo nga munene naye nga balwana nnyo okulaba nti omukolo gw'omwana ono tegugejja kusinga gwa muwala waliwo atejjukira sinaaliyo endala bafamire emu bali be basooka otubuukinga nze ne Solomoni n'omulala najja naye ono ategeka gwa mulenzi oli ategeka gwa muwala bombi batugamba baagala peya naye nga ffe principal yaffe bweri asooka okujja ne tukkaanya naawe bwe ne bw'oba otuwadde miliyoni zo 5 onaddako ng'atuwa 10 tulya zirina kuba ye yakola ki ye yasooka ne family bbiri zaali zikirasi oba yanguza muwala mu meeting y'abali nti tuleeta Kaweesa ne ziwa actually ono yaba yabafuula priority naye ono mba option bali batadde mu ntalo zaabwe akati byebyo ebintu ebikola ki ebibeerawo nti obutaagaliza n'okuzannya kifiiriza tebibeera ku bantu nti baavu naye kiba kikula kyaki ky'abantu n'olwekyo abantu abakola emikolo bingi ebyokwegendereza ku mbaga mwe ba service provider bannange kambabuulire bino abatimbi si buli omuntu alina okusembera owali high table ku mbaga omutimbi olina okuba omutimbi olina okubeera ki omwegendereza mwegendereze nnyo si buli ashanti alina okugabula abaki abagole kyovula abagole mbagamba genda weesitulire emmere jawa olutiibwa luno mbugawuni ekola ki ezitowa kyoyogerako kinzijukiza era omukolo gwe twaliko empija eyo oba ogujjukira wano bwetuti we twapakira ku buddo wano ku buddo bugadde ebintu mu ntebe bali we baali bagenda okwekubisiza ebifaananyi nenzito owaddiko ne mugamba olinayo entebe endala efaanana eno twafundikira tujjeyo ya munju nabage eno tetulina kye tugenda kukola so kakati ffenna nga bwe tuli mu service industry eno buvunaanyizibwa bwaffe okutaasa n'okuprotectinga ki abagole baffe okyakola gobawa abantu nze nzikanya n'abaddiko nina abaddiko bemmanyi nga bo tebaseka bw'aba akyakola tebaagala bano simanyi jjajja ze kulambula sayiti essaawa y'abagole okuyingira ya ssaawa 9 gye tusuubirako abagenyi mmwe abayita okukola ki kati gwazze kunywa okimya eki oba okimya ekiggwe azze kunnya munze kulaba bye mukola eyabimpadde abamanyi omutindo gw'enkola era mulina kujja nti abayingira muyingira ssaawa 9 tutandikira awo abaddikozi abagoba abantu ekikulu ekyo nzikanya nammwe okitegeera mwe abajuyisi omuntu gw'otomanyi tasemberera point wagenda kuleetera obuzibu
ojja kwesiga moto tunuleka ojja kwesiga moto ateka akantu mu kidomola kya juice abantu bave ku mukolo ki mwali omuli engoye ze abagole gye bakyusiza abagole gye bambalira tubibagamba ekisumuluzo kirina kubeera wano ku buvuzi maama we yalina n'okuba nakyo ebiseera ebisinga ntero kiraba emikolo gye tukola nga batugasse wamu ffenna bwe tutera okukola ndaba abantu beesiganya aba make-up bano era mimi oyo mulaba nnyo nga bagambye ekisumuluzo gwakirina nate omukazi ako eri akasumuluzo ku mikolo kasumuluzo bamuva wano in fact abantu batuuka ne ku level beesiga ne mu maka gaabwe namuga bw'oba ova ewaka kuba bwe baba bakoleddeko waka enjo gwagiggala ekisumuluzo njagala nkisange naawe ku mukolo. In today's world, security is more than just a priority. It's a necessity. 60% of institutions experience a security breach each year. At Risk Shield Consults Limited, our team of experts specializes in safety and security risk management. We provide comprehensive assessments and tailored solutions to mitigate threats and ensure your safety. Don't let safety and security breaches disrupt your business. Partner with us for effective safety and security risk management. Contact Risk Shield Consults Limited today, mitigating risks, securing your reputation. So abantu baffe family zaffe tukize zirina ebizibu ne wakati mu bizibu family zaffe bye zirina ate bizigenda tulemesa kukola bye tulina kukola naye bw'obeera mu kintu ng'okimanyiiko ebyafaayo ofuna bw'okyenganga mu mikolo ng'egyo tubasaba mufune events management companies nga Tokia tife tunebo batatuze kwogera sobola okumanagingira omukolo tuwantu tetwetaagawo omuzannyo ku kisenge ky'omugole nenteekawo omwana wange basasula sente nga nina baganda bange ne bannyinaze anti we basinzo gyonoona anti nkaleeseemu n'ekyo ekigo Solomon omukolo gwali ehoyima best friend w'omugole omukyala eyalina okuba metron abako batuuka ku mulyango okuyingira nga tannatuuka ate kagenderere nga tannatuuka tuli hoyima akuba kalinye boda ave Kampala ne mbagamba metron tali mu bitabo bya government tali mu gazeti nti buli alina okukola ki so mukwate management companies zaffe zino tumanaginga emikolo gyammwe tugezeeko bayamba okutangira awasinga okukola ki okuva obuzibu naye emikolo tugikola mu ssanyu ne giggweera mu nnaku nga mmwe bakama baffe abatuwa emikolo mubirabanga bya bulijjo ne giggwa ne mudda mu kwekubagiza ne mugigwa ne mudda mu kusaasaanya ensimbi okuggyawo ebizibu ebijjanga emikolo giwedde kyokka nga mwali n'obusobozi obubitangira ng'emikolo teginnakola ki teginnabaawo. Mami Irene kubira ku nsonga eno. Yes, njagala nnyo okwegayirira n'okugamba aba clients baffe abatuwa emikolo ti mubeere so conscious ku mikolo gyammwe. Omukolo guno guteekamu ssente nnyingi ogukola. Si kakadde kamu si bukadde butaano oteekamu ssente eziwera oguyimirizaawo tewandyagadde ate oguveemu ate obeere n'ebizibu wejjusa n'okwejjusa lwaki wagukola ki wagukola ankazi wange bw'agambye neeba tebagenda kwogera yogera naffe bulungi nga bwe kisoboka kubanga nabo bantu sokuteesa nabo bano tebamanyi nti simanya oli muganda oli senga oli ebyo tebabimanyi bo bakolera client wabekubeera happy ba family yo n'ogyetonera ng'ogyetaaze mu kaseera kali omukolo guwedde amaka malungi nga nekyoyagala wakikoze eki nga wakifunye mukimanye nti abantu abatukola bino bantu ba family zaffe bantu ba mikwano gyaffe abantu ekisinga okuba omuntu atakumanyi talina kyakwagaza naye bano baba bali ku mulimu ye aba ali ku mulimu okitegeera kakati kyembagamba mubeere so cautious kumunada ku mikolo oleme kusaamu ssente nnyingi ate omalize ng'owejjusa lwaki waziteekamu nga wejjusa n'okuba mu kaseera kali nga tonakola ki tonakola mikolo kitegedde twebaza nnyo basupporters baffe bannange nga singa nvudde waggulu saasobodde kubogerako mu ntandikwa mwebalira Mimi's Glam Pride Bank nerabya nenjaga ogiyita Pride Microfinance twavaayo n'aba Tokia Group Tokia tubalinze season mweri
bajje ba booking tubawe ebyenjawulo. Yes, ne bannaffe aba Risk Shield Consult mubeeyune nnyo Nacha Ebo nabo babaawo. Nacha Ebo bagambe nja kubakyalirako wiiki ejja. Ndoza Mimi's Glam seetaaga ku. Njagala ekyogero kya mwana. Njagala ekyogero kya mwana. Naali ku kamera oyo. Ne Mimi's Glam yatera okumu. Era singa mulaba ku bifaananyi bye. Mimi's Glam amaanyi mangi. Nina ekinnuma kankyogere nga tunava wano. Kakati waliwo omuntu ali mu comment section. Onvuma. Ketusuulayo nvuma otatadde naye mukwano tukwagala nnyo kiraga nti otugoberera. Wegenda maaso n'okuba. Basinga abadde takulaba singa takwogerako. Maaso n'okutuvuma ekikindaga. Namba wano viewer waffe. Okutumiddeko mukulu Francis, oye Francis. Ye Francis. Okutumiddeko. Oyo naye tumuyite ku mukolo. Oba be batuleetera ajja akakasente ogenze. Kale bannayo kutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.